Kampala gavumenti ng'ekolaganira wamu n'ebitongole byayo omuli ekivunaanyizibwa ku kukola enguudo ki Uganda National Roads Authority oba UNRA n'ekya Kampala Capital City Authority batandika okukola enguudo ez'enjawulo mu division etaano ezikola Kampala nga muno mwe mulina oluguudo lwa Port Bell Road oluva e Nakawa okutuuka ebizira ku mwalo gwa Port Bell. Wabula wakati mu kukola oluguudo lwa Port Bell abavuzi b'ebidduka bangi bataataaganyiziddwa ekitenkanika olw'okuba nga lukolebwa mu kadde ke kamu ng'abantu balukozesa. Ekyewuunyisa ku luguudo luno tekubeerako basirikale ba poliisi y'ebidduka wadde abakozi ba kampuni ekola oluguudo luno okulagirira abagoba b'ebidduka abalukozesa, era kino kye kyawaliriza omubaka wa Nakawa West era ssentebe w'akakiiko ka KCC akavunaanyizibwa ku nguudo ezikolebwa mu Kampala Engineer Ronald Balimwezo okola ng'omusirikale w'oku nguudo obudde obw'ekiro okutaasa abantu abakonkomalira mu kalipagano k'ebidduka. Akatambi kano akakwatiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero kalaga omubaka Ronald Balimwezo ng'alagirira emmotoka we zirina okuyita okukendeeza kalipagano k'ebidduka era akedde kugumbulula abavunaanyizibwa ku kukola oluguudo luno bagamba nti bateekamu obugayaavu kyokka nabo beewozezzaako. Waliyo section ezimu nga tuzimba contract like olaba wali tuteekawo signpost gero ogiraba nti epointing half road close. Kati driver at night tulina shift ekola emisana shift ey'ekiro. Twagala kumanya entambula yammwe ey'emirimu entambula etu kuba nti oluguudo lukutte jaamu tekuliko bakontrolinga jaamu wanti jo arrangement at night. Balimwezo era atubuulidde ekyamutuusiza kukola omulimu gw'abasirikale b'oku nguudo. Nabadde mpita wano nensanga jaamu nga stretchinze kumpi mita 3 saidi eri neno mita nga 5 namazeewo essaawa emu namba nga poliisi tebanakujja ate era nga tewaliiwo n'omu wa contractors bakozi ba contractors oba flagman akontrolinga motoka zino kwe kuvaayo ng'omukulembeze kubanga nze memba wa palamenti waabwe tewandibadde omulala. Wano Balimwezo alagidde abakulira emirimu ku luguudo luno okusitukiramu bateekewo abakozi abalagirira ab'ebidduka abakozesa oluguudo luno wadde nga balukola okwewala obubenje. Olina okuteekawo flagman berinalo ate muinfominga abantu eri muteekewo signpost eri nti ekkubo liri under construction and narrow. Abakulembeze abalala mu ggombolola y'e Nakawa boogedde ku kusoomoozebwa abantu ba bulijjo kwe basanga okuva mu bakozi b'oluguudo luno. Deployment ekyali ntono ddala naddala akalipagano k'ebidduka ebiseera bwe kabeererawo ku makya ennyo kabeerawo newesanga nti omuntu yakedde ku ssaawa 12 oba emugenda ku mulimu asobola n'okutuuka ku ssaawa 3 oba 4 olw'akalipagano kano n'akawungeezi. Abantu baffe abamu babatomereramu olw'okuba mbu bavugisa kimama baziba drainages mu kkubo naye tebafaayo kuleeta abasitopinga emmotoka okontrolinga flow ya mmotoka mu zooni ku kkubo ng'etambula nga zitambula. Balimwezo agamba yagezaako okuyita obuyambi okuva mu poliisi y'ebidduka okutaakiriza ku kalipagano akabaddewo olunaku lw'eggulo kyokka n'atafuna kuyambibwa. Wano omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura gwe tufunye ku lukoma ategeezezza nti abasirikale b'oku nguudo babateeka ku nguudo nga bulijjo era tebalina nteekateeka ya kwongera ku basirikale ku nguudo ezimu. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina. Bwe tuva mu nsonga z'ebyentambula ne tugenda mu z'amateeka kkooti enkulu